Canadian Hotel, it's a place to be. Onako rocksatu lunakala mukalya nga bokalaba emitwalo 12 omwami n'omukyala ate gwagamba njagala kujja ate ndabe kubogeza ab'enjawulo atulina abogeza abalungi abagenda otugamba ensonga ez'omukwano ate ng'ensonga zino tugenda kuba tujaga ku TV naye togenda kubeera mujagamba njagala kujja ku Canadian okubanga mbeera ku Valetine naye ntya kamera okundaba tetugenda kukulaga. Trust me, we're not going to be live on TV. Tujja kuba tukwata bino byokka ebiri wano mu maaso gwatudde eri ne bana aboogezi baffe ne bajja kubanga balina kamera zibokaboka n'ekyo jangu totya jangu n'akaana konna k'oyagala si byakuteeka nti tugenda kusibako jangu n'oweewaka jangu n'oweegindi nedda akuwemirembe abasajja banoonya mirembe oba Sharon twabajja naye Valentine etuuse Shamir Maggie. Would you love to get a gift on Valentine? The sikifaako. Yeah. Lwaki otole just like any other day. Yeah. Why wait for Valentine? Lwaki oba okimpa nga weeyisaako nti onjagala? Oyinza n'okuba nga tonjagala naye olw'okuba mbu nno olunaku lw'abaagala Don't you guys feel sorry nga mwe tabadde birabo tawulira ennaku nga twakwadde kirabo nga nze bampadde mwe munimba tawulira ennaku nga mposinze ku status neteeka thank you babe ku Valentine promotes a relationship. Ate wooli onyirira wendi nyirira ndi ate mwagala nnyo kubanga olwo olunaku lwokka olumu byampa bingi. Status is not what? Besides status does not promote love. Yeah, it's not what promotes a relationship. Oyinza okubeera onomuteka ku status era thank you babe. Naye nga n'olusi gwakyegulidde kati gobera we consolinga we kana ekiri kyakuwadde nga tokimusabye okimanya tukwadde out of love. Yes. Ekyo kibeera genuine. So how should we celebrate Valentine's ngaba lovers? Gendako ku dinner. Like coming tonight clocks at bajja kwa baby yambala nkutwa nyina we nkutwala. Nga mukazi bwatwala baby wo musajja. Nsobola okumutwala bana nyina mutwala. Nakazi mbatwale ka basajja. Nze mba mutwala nga sweetheart. Really? Yeah, so mugamba babe tugendeko ku dinner. Oba nangamba honey yambala dress iyo tugendeko ku dinner. Dress. Oh my God, I feel like that one. Newe ngamba yambala oba muziri nonyamu akatete akatete ikotero bake wayambala tunakubwe kakunyira ko yambala tugende sinja kuhulira nti baby antutte ate ne wabata antutte nanyonyola nanga kumanyi baby tunawo naye olulala tuligenda that's okay nze sikirinaako buzibu naye kutuula naye netumanya nti tuli mu lunaku lw'abaagalana tuli mu ssaawa z'abaagalana naye n'ekirala Valentine kyekimama. Valentine is the day of lovers. We're not going to say no. As we celebrate our birthdays, we should learn to celebrate love. You understand? Yes, you can celebrate love every day, everywhere. Never lose before can no more. Make it special in the way. Yeah, but get a red dress, put your foundation and everything. Genda ko mukafono mwagara. Mugambe bigambe wa mugamba ngotandika omukwana. Obadda mubuto omukwana. That is Valentine. Empozi koyagala bakwere. Anze njagala batampa. Njagala ku status. Kyokka men can be. Let you go. Valentine. Valentine. Every day is Valentine. Every day batusanyusa. Kati nzo gwe Valentine yakula kusatwera tugenda kubeera wano. Kati nze nakava ku holiday kati kikyemmanyi. Nedda mimi. Kakati labayo onabane mukama amanyi mwegumya abatalina ba every day. Nabe batuwa buli every night, every morning. oyagala ebimuli abakazi abanange babinkole kubanga nange ndi mukazi kati azze ababebe mutwaleko ku vacation oba oyagala sente
Nkoka bimuli pamu sente ebimuli bigenda kukala. Njagala sente. Olonga ebimuli. Make me a money book oba emane tawa ndikumpewo ku macha ngenda kukola ku Lwokusatu mbawo obukodyo nkuwa obukodyo. Dadi oba abalala. Wala kubeera muri stress kati naba ndikumpewo awo abaana bajje n'ebimuli nga bya sente ku Lwokusatu awo ngambe wow nkaabe ngambe I love you baby. Okabe. But in actual sense, let me tell you guys, it's good to be given. It's good. Whether much into not on one but every day. I feel so good. I feel so good every time I give than receive this. Njagala nnyo okuwanda n'ate okufuna. Ate ogenda ku account number siba na cash saagala kulwala. Money. Let's talk about Valentine's. You being given a gift. Nebale batakuwa. Could you still love the man you go in naye again and again no gamba maybe I papa China bino. Chesiringa kino. Nti nze mwami wange teyangulidde Gomez Kanobe ku Christmas. Lwaki twogera bino ebintu kati abantu bangi bagenda kunyiiga omutamu wadde kyagenda kunyiiga kamuli webaze Katonda singa otumenya emitima batagenda kufuna birabo nti status z'abantu basiteekayo tulumya. Ate ekyo twagambye abamusiga amati babera bali mu kwano tugenda kumenya agenda kukakasa Sharon yayagala nnyo muwa kati nakyegulidde kiriko sente emitwalo ng'ana kati kiwulire anti watuganga ye ku birthday yagenda mu bank najyayo savings n'akola money tower ne babimutwalira Elite n'abimutwalira na form ne boyfriend n'abitwalayo mwana n'akaaba mbuno bamuwadde sente nga abaana bali creative ati neetega nange nsobola byekolera era yamulaba nga nfunye ekirabo nja kuba nze nkyewadde mama. Nze ngamba Valentine is all about love. Yes. Ate kati wobeera n'omuntu wo natakuwa kirabo ate tokitwala bubi manya ensonga lwaki takuwa. Ayinza kuba nsonga ki? Ayinza okuba talina obanga akuwa wayagalidde kubanga kati buli omu abeera n'omuntu you take time no studying omuntu gw'oli naye n'omanya embeera ze n'omanya ennyingiza ye n'omanya nti gundi ono newenkola ntya ye tavaako kantu kati ate waba tavaako kantu ate tomusuubira kuwa kirabo oba already oba wamanyiire embeera nti ye mukono gwamu ensawo zo zikwebeera nsibe eva naye kati wabeerayo omanyi disappointments nazo zijja nga you expect naye notafuna ate oba nga you expect someone to give you a gift nobala nga tokifunye console yourself. That's you not as the a person end. yes. That's not the end. Obeera nga agamba your relationship is based on gifts kati ate oba tebakuwadde n'onyiga ate n'ogamba nze ngenda mukyawa nze ngenda kunoba relationship doesn't based on gifts. Ekitabo oba takikuwadde yekomekero y'omukwano gwammwe guyinza kubanga nze omuntu atampa kati mba nkwagaza ki tubeere twogera kyo kubanga twagala kunyumisa twogere ebintu byonna byabaddeekirabo lwaki babawadde lwaki bali bo babawadde lwaki gwe atalina ssente gwowange it is going to kill mine this Valentine. Hey, if you tell me excuses, you know. Kama nange mpa nalaba n'asinga gitinga munne mmotoka nange mpa kubanga bannange nabo babawa. If speaker can give the mwami Salongo Magogo mmotoka kati nange nze nja muwa yaba nikitigina muwa ebirabo ebisinga mwaka ku mwaka atugambe nze baje betusayo wali ku base nawe omukazi beera creative nabanyisho nze byemuwa bingi anyway ebozi ya Valentine beera creative
kababulire, this is a show we are talking tubyogera naye nga nkimanyi gwali ku TV weeraliikiridde ddoga tubagenda kumpa kirabo bino ebirabo babituwa buli lunaku tunyumyamu eno emboozi obeere mukkakkamu mu bufumbo bwo ate ogwamu manyi tebakuwadde ekirabo konyiige nedda ate munnange ekyanza ku basajja abafumbo tagenda kuwa mamiito tagenda kuwa mukyala we waka bamami tagenda kuwa mami agenda kuwa kamamiito kebbali oba alina gyakitwala semanyi what is wrong with women well, you married women temuwa abasajja bamu kuba nti babawa birabo they work so hard okuwa bano abebbali anti oba akuwadde oba takuwadde ojja kutuula wewa ate kati munange ono bagenda muwa talimena kutuulawo tasobola kwatuulawo kutyo olaba omwami akugamba ezenjala mpanvu tozikola owewaka nengera nasanga wamuwalanaalyoka nga sasula sinakusanga munange mama mirembe enjala ezo nga let me tell you this guys I think it's beautiful to give our lovers ebirabo at any cost oba sente meka oba lunaku n'abakyala omwami waba takuwadde omwami waba agenza okukola omanyi kintu kye nayiga ngulayo ey'etaano mmanya etaano ejja kunzaalira ataano abakyala mbumbu mbonze nga mugulira ku gyalina okumpa agenda kuwa mpaka naawe beerako lowoozaako ogambe nti bebi wange omanyi omuntu oba omwagala Sharon ne bw'oba oyita mu katale oyita mu biduuka n'olaba essaati ennungi olowooza ku mwami wo olowooza ku oyo gwokola kigweyagala so bw'oba ozirina amazima ga Katonda ng'osigazaamu 15 ezikusa ewaka gigule ojja kukomawo neebaza. So we are telling you this Valentine is here n'olwekyo beera nga weeteeseteese okuwanga omwami w'omuwaya akalaba gwe abakyala abali ewaka obukodyo obungi bosobola okuspicinga olunaku luno n'otakunyiga ne waba akomyewo matumbi budde tereeta emmere eri special fumba y'akaceere mu biki ateekawo ka sweet ka lollipop kamu bwe kati kateeka ku buliri nga buno bwale kateeka wano we yeebaka abaana b'embulya tebategera bye mbagamba agiye kubuuza biki bino kazikoyagala kuloga asaana okugamba situwabaana wamulese This is Canadian Hotel wetuli osobola okuba nga ojja mu budde bwo obw'eddembe naye nga ku Valentine wetugenda okubeera kajoyisingaka tugenda kubeerawo jangu n'omwami hajati jangu ne haji ne bajja bosobola okujja nabo bayite olunaku lumu lwokka lwaki oleeta ne banno ne banno baleeta temubeere nga musanyuka so mujja munyumirwemu. It's going to be a night to remember, a fancy night, a colorful night. So we're discussing about Valentine's giving our lovers okuwa kubagalwa baffe ebirabo in the way of appreciating them. Musajja akulabirira okuva wakuleeta mu maka nange mba mulabirira n'ozaala buzazi baana buli omu alabirira munne waliyo abalabirira just ng'akola gwakubeeraawo naye ng'omukozi yakola emirimu wamma ate bakyefu toba tewawasa ebirala mbikola kati kulonda bwakufumbira emmere then birimbireke waliwo ensonga enkulu ekulembera nsobola salawo nekola obwo bwakya wali ne muting kati tulondeko kambuuze kiringa ekireeta shamimu mu bufumbo waliwoka kiki ekikutwalayo ekisinga obukulu bwe tufokasinga mpaka ate n'obalabaawo bulijayitaalya kati gwe n'obeera kajisinga kawooma buli wayitaalya so bw'otabeerawo n'ogweddalu bakayita juice kano kati ke tuli mu kunywa bakayitako cocktail juice buli pineapple melon mango passion. Wow, you need to taste this young rocksat. It's very yummy. mugenda kubeerawo mwebogga emitwe simanyi muyiiya bino mwatu era nga boogambye ate bamulekawo wali aye ne bagenda ne bagifutinga oli ow'enjala empanvu ng'ono baazimuganda kakati togwa nnyo kolako kyosobola abasajja baagala nze kyensuubira buli obeera ekisipaakinga ekyo naye alina okuba nga ataddewo embeera nze kyemmanyi nange ndeetera ennyo nyogera mu bwongo gamba
kamuyiyizeyo kano nima abasajja baagala so tojja bimanya kubanga ababinoonyerezaako bafa tebalwadde anti era n'abasajja nabo beebuuza abakazi baagala ki. Let's be real. Fe tumanyi bye twagala. Okay, our side abakazi twagala ki? tetwagala ssente You suppose Shamima abakazi mwagala ssente. Kankubulire omukazi oyinza okuba nga yes ssente zeetaagisa naye bannange ssente okubeerawo nga nnanyini kuwa taliiwo Ssente zonna z'oyagala lwoli omulwadde tamanya oba wawonye tanga sindika busindisi ziizo bagenda mu ddwaliro takuba nakubuuza wasuza otya bannange nze njagala nnyo care. I know everyone wants care. Njagala wali ogenzeeko mu ddwaliro omusawo n'agamba sigenda kukwatako nga tewali ssente nga ino zikuwa muli naye awo mutunula temuleeta katonda ntono mubeere benkanye naye mimi ogenda n'omusajjawo buli musajja okuzitula ajja kukuzitula ate ekinnuma abantu abo balaba omubeererawo naye bwamala ozifu nafuuka empologayinza goli biki atandika okulaba bagambye tutambulire mu mbeera eriwo oterawo embeera enjagaza okukulabirira tewali nsonga lwaki mba sikulabira akamere nkafumba n'omukwano kajusi kakola n'omukwano naye nga tutaddeewo mbeera Sharon, nze bannange omuntu gw'otoyagala batumwagala nowaba wakola atya oba tomwagala a man can care about you, he does everything. Nebegiba emyaka 10 toli mwagala nosanga yanta talina nnyo ali awali average okimanyi muntu batayagala atalina ova ku kyomwagala tomanya kuti oyita abantu ku lwokusatu bajje wano nga bali awo mu nnyumba temuli ssente kati ova ku kyomwagala okubeera ng'atayina naye ng'ayinamu ezimala nze nga bamukwano siina kirala abo bogamba engalo zino tezenkanankana buliko ezigako ate mwemubadde version ey'okubamba omunne waba ayina nnyo mugoso mugadde omutima gwo tegumwagala olina nekyotalowoozezzaako omutima gwo gujja kuba mukkakkamu nga gulina oli agaba omukwano atalina olina nekyotalowoozezza okerenja olabe nga TV era nga Valentine special ku Kennedy aho waliwo omuntu okuba ng'alina naye nga tazikuwa waliwo okuba ng'ate talina akulaga ng'entono z'alina you can share naye oli ng'alina naye nga tagenda kati kankubuuza balina nga balina zaabwe nga tazigaba so kyetwagala kubeera nga keya gwasooka gwe namba emu tolina priority oli namba emu takuteeka mu bino kati kusharon nonde anti buli kyenkugamba sikugamba nti mubyalowoozaako gamba oba kati mpe sharoni otegeera omuntu nga mubutuufu obwongo mulowooza kati era magiga bwe yagambye tobeera oyita ku boutique n'olaba shati eno n'owulira olwokuba omuntu omwagala and then ogimwagaliza so kati we want such people nti bw'aba akola abeera alowooza ssaawa z'omulimu bwe zituuka okugwako aba ayagala kusinkana bw'afuna akasente ow'okusharinga naye aba alowooza gwe okitegeera nayagala okusinkana nga tabana nnyo nazo ayagala okusinkana buli bw'amala ku mulimu ng'aba talina nnyo sente abatalina sente bano abagagga tebalina budde mimi oyinza n'okumala wiiki nga tomulabye ndagirirayo gy'ali nga simulaba naye nga mpa sente ndi mulwadde nsi ekikuluma lindako nogenda okulya olumulaba ddi bamenya muli bangi naye mubeera ate ne bali bemwagala bali bemwagala mubeera nabo eri mugenda kuvaayo tosobola kuvaayo nyina mukwano gwange yaŋŋambanga
nti nze Magi okundako n'omwami nga mperekesa ebigere n'atoola mu nsawo nti akwerekera n'ebigere naga nti mu drop nze mu motoka eyakabye ey'ebbeeyi bakulabye oliwo kwabo bombi oyagala ni mimmo oyagala ni kwabo bombi azitoola n'azikuwa nga tagenda kuwa ku dropinze waka naye mu motoka eyakabye naye nga tukoze shopping mu kkubo ne shopping shopping tebadde walite wajuziza olubutontwala bireke nemmotoka gizigaze tombuga mpe emitwalo gyange 5 ninye boda ya 13 ate omanya otya anti ogambye nondeko oyagala omanya otya nti no tazikuwe oba anaazikuwe no anti ogambye nti singa ava bedroom okisanga nkimanyi nti agenda kunvuga atalime kumva nze nona agenda okuwerekera ku kaboda agenda okuwerekera ku kaboda akutuuse waka kuwe 10 kugambye musaayi kale 10 it is okay sente oba zirimuengeri gyenyuma enyuma kiwajjidde mu mmotoka njabira embanda byewakajjidde mu mmotoka alina omusajja omugagga emmotoka yamuleeta wano mugimanyi kimala nze mukwano ntuusa ku boda ompa 2 gange oba 10 tugenda kumaliriza programu yaffe katulafunayo obugambo obusembayo ddala ku lunaku luno lw'abaagalana nsosende Shamim message to the lovers and how to celebrate this day twogedde bino byonna but waliwo omuntu akigenda mulya nga tebagenda muwabulire nga atayagaddwa send message to them omukwano tusooke tweyagale love yourself first bw'oba weeyagadde nga ggwe togenda kuggwawo simply because niwatanjagadde kwanza empulira neewa value neeyagala n'owajja luvannyuma okunjagala agatteko ngambe enyina gwensharinga naye okay neeyagala Magi mukwano gwange osobala okuyigirizibwa then we can share however nsooka kweyagala ate oba teweeyagala then ate abalala n'obaagala ate munaye osiiwuuka otegeera ogwewo n'abandi kwagala bakusanga wenna owedde ng'oli ku musajja olowooza olowooza bino olowooza sooka weeyagale ng'omuntu bwonna eyagala ng'omuntu ojja kubeera attractive n'eri abalala then naawe ate omukwano gwo gweweeyagala gwe gumu gwogenda okukola ki okwawulizaako abalala naye abantu baliyo naye mwenyi teyeeyagala saagala mumpi oli mumpi weeyagale naawe osooke weeyagalemu ekyo ky'olimu nga gwe omuntu kasita weeyagala n'abalala bagenda kukwagala ate osobole n'okwagala toggwawo lwakubanga simanyi tibampadde kalaba otonde naawe nze nyumirwa nnyo okuwa nabagambye nze mpulira essanyu lingi nga mpadde than ate nga actually bampadde so naawe wa bw'oba towadde lwaki gwe osuubira okuwa ati yagaliza Valetine omwagalwawo tugende Shamim abagalwa abaffe naddala ku Delta TV tubagaliza olunaku lw'abagala naye mubeere naffe kubokusatu tuli wamu mujje tusanyukeko ffenna akawungeezi akalungi abalina abagalwa kati omwagalwa wo n'omugamba ki nga tomulese ku kinene kituufu ogenda kuba omugamba ki nti omwagala oba abagalwa bonna bonna tugenda kubeera nabo wano kakati oyo atakulese takwagala Magi nze wuwo soko yagaliza omwagalwa olunaku kiba kisembayo ekyo tutandikidde ng'okyagala nnyo muba mumbuzaabuza wano naye watugambye omuyina omutwala awuta omugulira ebirabo era muleeta wano kulokusatu kati mutugambireko n'erinnya lumu tumanye nti gundi ajja kujja ne okay neyansanya omukwano nsooka obbakubiriza mujje muhamu connect properties batutonera ettaka mutonera abaana mubatonera ettaka ettaka tutandikira ku miliyoni 7 zokka lwaki oba tokwata n'omuwa nga kuliko n'ekyalo ebyo ebintu ebinene wayangulira ettaka ne mba mwawukanye nowasigala mukamwawo osigala omusabira omanye ebyo ebintu bibatuwa ebiwangaala osigala katonda amuwa omukisa okyalako mukama amuwa omukisa banange emikisa negyeyongera so mujje muhamu connect mugula ettaka 5 ku 10 buli nguudo zonna ezifuluma Kampala tulinako ettaka ate tugaba ebyapa sigadde nze Magi abaagalana mbogereko abaagalana mwenna mujje tusinkane wano ngenda kujja n'omwagalwa wange mujja mulabako abaagala omulaba mumutumire ku magalizo mwagala nnyo nkwagala nnyo sweetheart nanga bayaye mbavuddeko kanzizeewo kati gwe munange wamma katogerako n'abantu bayite kuno Canadian lunaku lwokusatu ate otunyumiza kikyogenda otuwa ekyokulya tudduka emisinde nga tujja nyongera obbakubiriza nobajjukiza kitemwerabiranga ennaku z'omwezi nga 14 lunaku lwa Valentine buli omu ajje n'omwagalwa we saa 11 zikusange ng'otuuse ku Canadian Hotel ekatwe kuba bw'onaalabika otya ng'oseeyeeya ku red carpet n'omwagalwa wo n'ogamba ono ye wange
era naye ajja kubajjukira nti munnaayo mwagala wange yatwalako ku Kenendia Hotel ku lunaku lwa Valentine era musuubire bingi ebyokulya n'ebyokunywa ew'okwebaka guuba okoyinga owulira okoyo okulya okoyo okunywa live band ogikoye kamyuzi kasendekelevu okawulire nekakutuula mu mutima ne mwoyo ng'ofuna ew'okuwummulirako nenjagala natumirako omwagala wange erina gyali olunaku olwo lunyumire erinnya lye tulinda linnya lye Seka mwogere mbaswaze kale njagala okubaza watukoze naye bannanga simwogere era mwana w'abandi gw'oliko waba kinenno makereka lwaki tomuleka ate lumu wajja twawula ojja kwekula wajja twawula olaba n'owuwakulemye ali mwana w'abandi namma twagala obbagaliza ekiro ekirungi mwebale nnyo eprokusatu mujje tubeerewo ffenna nga tunyuma exede to remember tickets weeziri osobola okuba ng'okuba ku namba y'essimu eyo eri wansi 700381764 n'olwekyo enamba yaffe eri ya whatsapp yavaako atukozesa eyo n'olwekyo bibeera nga otunoonyaako atubeerewo okuba nga obuukinga tiketi yo ali tukuteekereteekere ekintu tubajjukiza nti tugenda kuba tukipinga ebifaananyi byammwe private togamba nti ogenda kujja ate abantu bakulaba ensi yonna ekulabe nedda red carpet moment ejja kubayo ebifaananyi tukuwa ebifaananyi by'omu ssimu essaawa eyo tukikubirawo ne tukikwerawo si ku ssente oteekeyo kali so n'olwekyo mujje it's going to be a nice event mujje tunyumirwemu n'olwekyo tutolekaayo mama abantu tulekaayo tata w'abaana ne maama wo sengawo yenna gw'obulya gw'oyagala ku mutima gwo emitwalo 12 ate n'emitwalo 20 emitwalo 6 oyagala kubanga nawe obeera ku bufe yaffe jangu tunyumirwe basobola okujjanga basatu batano kasita banga baagala olwo yangambye tuli 10 tulina ebiri konze so you come and we have fun magi ajja kuba we'll talk more and more the girl talk will be mujja n'ebibuuzo mugenda bibuuza tulina bamuta shekanmim Akram Tamsuzwa atulina omukyala bamuyita Ruthi atulina omwami bamuyita Michael abantu bangi abagenda okubaawo aboogezi abalungi question and answer there and there tubanda ng'omukazi alyatya nga tukikwerawo papa musule bulungi ciao